Bana Uganda mwenna mwebale kubanga jeme tusula muri bulungi naffe yekyo ntuli bulungi wano wetuli sonde esonde wano ku Century Property Real Estates Uganda Limited batunzi battaka ezaba mfuna mpola era ensonga tuli wano mulaba nti makati gaffe tulinawo Mikie Bamuwade aina show ye the best of victims tufane nga 10 November omwaka guno gwennyini so ngenda kwaniriza saawa eno mukyala Fiona okuva mu Century Property Real Estates Uganda Limited atuwulire ensonga lwaki tuli wano olwaliro eri bannamawulire ogolako gye muli bannamawulire ne Mikie Bamuwade lwaki ali makati gaffe wano kibategekedde olwaliro tuli sonde bannaye sonde wali head office ya Century Property abayitamanyi oyinza okuvola aba offices enjawulo eziri eyo ekyali Wajjala eziri Busega so eno ye head office tuli ku wali wennyini owava ettaka ko headquarter mukutebera likiga kampite mukyala Fiona ajja yogereko eri at the age of 34 years now I need myaka 34 I choose to mainly focus my personal opinion to business because I am a businessman and business is what I do and you know that's what I'm saying azanya mupira asimba bisai mu muzanye. You don't have to be idle in your life in order to accumulate because kupeji sample mu mukaga yayogera kukapa na friend nagamba this is fuzzy to the people you keep close around you in life. Human beings have a weakness of assimilation. Come on, Olimbuloka. Church mwatune busy. I know. Wamawulire nasobola kwatagala natunda kabalagala. Stay in that lane. Then, kwa mugana so business ya kabalagala. Ate namala nawe kalera yakwogera agamba full age. Full age means old enough and not so young that you are still in school. Old in that true secondary definition of old enough to desire to be successful in life. Nango olinemvi chakanga kuchemyaka wa peji nkaga yayogera atya soma Akatabo of success and success and failure based on reason and reality good omwandisi hamukigundu era and for God and my country na Akatabo kano nakagula mu 2018 nenga tonnagaggawala mbiliko kubera ate neto yakogerako ku peji 23 nagamba competent understanding ngagamba obugumikiriza kintu kirungi the natural reasoning ability of a mind competent enough to identify different analysis to access all matters before you okoma okyogedde ko tuli mwaja gagala mu ngeri ye goyinza okwemugaga ku mutima nga tomanyi sinafuna sente bulungi zaina naye wano Akatabo kazi nkubuli kola bwoti Akatabo success and failure based on reason and what reality ate nabo bagule ze kafunyo abagamba okufumitiriza kekaliwa okufumitiriza bakubana abala eri ala Akatabo kwazi nga tebasoma munda bakalaga balazi bakateka n'okulaga balazi fe tukasoma tukwaze obeda tukulaga personality nti amu kumwe kiba tutumubwavu personality kuba yagamba failures get too personal in everything they do. Don't you ever get personal. No better ngo numara goyagala naye nga golaga tajja kunzikiriza that's failure bera njo ganta ja kukiriza lero nyino genda naye kuke waka naye gogenda ero jamusanga ali mu June yes banagala bagala ainawe yayogerera ku bannamawulire wano ola hamda naye kaganti musanyo bwana kulaga ntamu wano kulaga musanyo yene munyivu mutima kubanga tabuzana Akatabo kano chobola munyivu munga kwata bukwasi kadala ina kadala wosoma ate wana ugaga obumazi wano owasemba zinasoma Akatabo nga sinatuka kweno page ugaga wala mutima mu kigundu success and failure based on reason and reality kaine mu Luganda akoko fumitiriza kekaliwa ako lusoga akate ampa lusoga Luswahili kubanga abasoga ngambye nti ekibazo mu bwavu Akatabo kano kali mu Luganda notategera bulungi Akatabo mu lusoga ukakole mu Luchope mulula moji muluteso jetsoje bali yakagera ko damanya y'uruzungu complain nayogera ku page 7
Introduction. I was born on 10th February 1984. That's not a mwaka ogwo. I am Ugandan by birth. Afulaga name na Uganda nga gwe. Mumugamba Muhammad murozo yava mu nsi za planet. Na a son of Mr. and Mrs. Aruna Segawa. Nayo ayina tata yene mama we. Go itonya mama una tata wo. Shiraba baba diranchima. Bulanchima mugagga. Anti ko mu luzungu awo ibiyuse. Okode nchima? Okay. No like mu luzungu nti I build nchima. Mark. Okujeddira. Mark clan. I had my primary, secondary and university education in Uganda. I hold a bachelor's degree in law from the School of Law at Makerere University, Kampala, Uganda. Kampala na fudu bira. Check the name to Gagawari. Kusoma Akatabo kan. Soma Akatabo Gagawari. Gwe masene. Akatabo kan. Agabana go kuza tikagenda ku. Nagamba beards are not meant for the poor. Listen, a rich person uses large incomes, assets, large banks and beards. Era yasoko tukize ekintu kino nanga tatakuza bire bye buluno ke lwa kwina yebekuze wachamu. Success and failure. Nawe bobuli eyo ng'obinyumirwa tweguddeko ku lunaku olwo olugenda okubeera nga 10 Novemba n'amanya gange bampita birungi Fiona omu ku boogezi ba Century Property Real Estate Uganda Limited naye bwe tubeera eno mu byaffe gye tukola ndi omu ku badirector ba Century Property Real Estate Uganda Limited. Ensonga lwaki Century Property eri mu kintu kino nti Mikie agenda afuuka kitundutundu kuffe oba kati bw'omuyita Century ng'oli eyo ajja kwegaana kubanga ndoza mulabyeko enfunda nyingi ng'alinako byayogera ku Century era nyongera kikkaatiriza nti tulina kye twatuukako ne Mikie era ayina olukusa okuva mu Century okuba nti akola live ng'ate ababuulira ku by'ettaka ate ffe tutegeka bibuga by'abamufuna mpola tutagetiize muntu wa wansi ate nga Mikie audience yesinga beba mufuna mpola baffe abaana abali ebweru mu matira tuli eyo ku kyeyo naye nga tuli bamufuna mpola newankubadde nti batukyusizaako ku ggwanga nti tuvuddeko wano mu Uganda tulina we tuyiiza ne bana abali wano e Uganda abaana abageto fenna n'abakulu abali ma offices ag'enjawulo ku lwekyo Mikie kyakola Mikie seems too funny kyo kyali tubinyumirwa kati nga Century olw'okuba nti Mikie twamusayiningako waliwo assignment gye twamuwa ate nga ffe nga Century tulina okuwagirira ddala abantu abaffe era gwe wobeera ng'oli part of Century ng'olina ekintu ekyotegese ate tetuyinza kukibeera bbali y'ensonga lwaki olaba nti press conference eno ekoleddwa wano ku head office yaffe eya Century Property komugamba nti bikwataganirawa ba tiktokers mu kitegeero okuba na leero Mikie is part of Century Property Real Estate ate nga mu kino ekivvulu Century mugenda kwebuuza ate bw'aba mukozi wammwe mugende mumuwerekere kiggwe nedda twataddewo n'ebirabo eby'amaanyi ku lunaku olwo bannange togenda kukoma ku kyakuseka na kunyumirwa kwokka n'abantu abasinga bagenda mu bivvulu abasuubira nseko zokka agamba ne Mikie mbadde mulaba wali ka video n'akakatinga nenkafunako eddakiika ntono naye ate olwaleero kwolwo olunaku ogenda kusanga nti ogenda kunyumirwa ate oveeyo nga weewangulidde n'ettaka gwe tolaba nti munnayuganda gwonna gyoleeyo kino kigenda kubeera kisofo nnyo n'owamalibwa ayinza n'okwerabira okukyogera n'obulungi si bwe kiri naye nga kyetegeeza tugenda kubawa ettaka ku lunaku olwo ffe bwe tusuubiza noza muzze mukiraba mu bivulu eby'enjawulo nti Century bwe bwesuubiza ettaka etuukiriza kwolwo lwennyini tugenda kubawa ettaka bwe kyogenda okukola kumye ngashiwa nti live za Mikie osigala nga kwoli olumu ajja kubuulira akakodyo ke tugenda okukozesa kyengugamba okuva leero bw'oba oyagala kuwangula ettaka live ze zonna zagenda okukola sigala ng'ozifolowinga ate ne ku kivvulu kwennyina obeererewo
ogezeewo ddala kubanga ate bw'ona okimiisinga ogiraba bw'ofiirwa omukisa gw'okuva mu muzigo ne bw'onooba oli eyo ebweru sindika abaganda bagambe mugende mu kivulu kya Mikie mugenda kufuna ki mugenda kufuna ettaka era ettaka lino obunene bwalyo ne gye tugenda oddibawa ekyo tugenda kibabulira mu kivulu mwennyini tetwagala kubabuusa ssaawa zino kubanga tuyinza oddigaba ku Masaka Road noganzisenga baaligabye mukono gwe jangu eno surprise endagaano ne bwe kinaaba kyaba tujja kujjaawo tugenda bigabira ku show kwennyini saagala tubagambe nti ate Century yasaliriza bawadde mukwano gwa Mikie tugenda kugaba ettaka ku olwo nze nkulaba gw'olabika ogenda wona obupangisa kubanga ku olwo waliwo emikisa mingi gye tugenda oteekako poloti zaffe tugenda sala 20% ku buli poloti bw'onooba weewandiisizza mu kivulu kya Mikie ku ttebo ya Century tugenda gaba 20% ekyo nkizzeemu ogwokubiri tugenda gaba 20% bw'onooba oli mu kivulu kya Mikie n'ojja ku ttebo yaffe ne weewandiisa ennamba yo ne tugifuna n'ojja kuobisiza binoganze n'abadde mu kivulu kya Mikie engeri gye mwataddemu sene saasobodde wangula ttaka kubanga omuwanguzi aba atya abeera omu kati mmwe abalala batawangule kubanga simanyi towejjako mu bawanguzi nzogamba nze sinze gy'owangula nedda gwe kugezesa omukisa gwo ogenda obeera nannyini ki olwoti naye bweneebeganye nga si gwogitutte ogenda kusalibwako 20% kuba tulina amataka ku Masaka Road TikTok City ensonga lwaki ffe tukoze ebintu bino nga Mikie nga tuli naawe tumanyi nti oli muvubuka ate 80% ku gundi yaffe eya Uganda bavubuka ffe tukola ki ffe tugikoze ffe tuliko suka akati emiwendo gino era tetugipaaludde nnyo tugitadde 8,50 abavubuka bw'obusente tukola ki tubwesobolera so bannange nze mbagamba kimu sigenda kwererejja bingi kubanga ne ku olwo nze kwolaba ngenda kubeerayo gwe bw'oba omanyi nti onyumirwa Fiona byakugamba byembasomesa kwolwo ngenda Mikie nja kubbako ku buddewo ku olwo ngenda kubeerako wali ate nze ngenda okubawa n'ettaka era bw'olaba ku feesi eyo ng'erinnye wali manya nti ettaka lituuse okola ki ligabibwa kale Maggie tweyanza nnyo tweyanziri tumanyi ttaka tugenda kuwangula lyawa tweyanza nnyo Century Properties era fenga bannabitone mwebale kutuwagira kuba temwagidde ekivulu kya Mikie kyokka mwagidde ebivulu bingi tubeebaza olw'ekyo nga Century Property Real Estate Uganda Limited mwebalera okwagala entertainment industry kubanga almost temukoma ku ffe ba comedians tiktokers abayimbi buli wamu mubadde weemuliira tubeebaliza ddala tetute laavu eyo mugende mu maaso naffe tubasuubiza nti tujja sigala nga tubakubira akadingidi abantu bajje bafune ettaka babone obupangisa basuke balandi road balandi redi banawongere bonna bamu bano beetaaga ettaka dayasi oyo gwolaba amaze emyaka 2 ali mu bupangisa naye Century Properties balina ettaka anti nkugamba twagala okyusaamu ebyo buleme kutuuka kukuluma atotufukire ekizibu katufune Mikie ayogereko eri bannamawulire ku nsonga ey'okugaba ettaka ono yabasooka ono yabasooka Halo, buli mutya bannamawulire nga musobola okundaba amannya gange bapita Namlondo. Mikie is my son. I take him as a Lwaki muwakana? Yes, bagireyo wamu basomere. No. It's her son, I'm the husband. Yes. I'm husband, yes. She's the wife. Omusani yo. Yeah, omusani. Omuwife yayonso omusani. Yeah. Then I'm husband. Tulwanira. Yes, Mikie is my son. Bambi Mikie muntu mulungi nnyo. Ebisigade muloza Mikie si anabibanyonyola. Nze mbalinze wali nga 10 November ku Theatre La Bonita kuba buli kimu twatandise dda security eggulugulu ebyakabi byonna benanga Mikie we mumumanye bw'atandika aba atandise ngano omukyalo ono bwagambye bagenda kugabiramu ebirabo bingi nnyo ettaka nga bwakyogedde wanje nzakulira security eneyanza nnyo neyanzeege ndi one of the host ku sheeyo ngenda baako like nga gyendi eyo mubimanyi anti ebigambo byange si bingi nga mutabani wange tandayogera
Amafuta, what do you mean? Oh my God. He is my son. Bagambye akatala tuli kwogera ku byakatala bimanyi bulungi. Eva akatala kaka bannaye bwaka buli wamu. Mutuyambe buyambe tuweleza ku ssente. Ebigambo si bingi naye waliwo ebibeerera ebingi. Mubeereko nga $1. No, baby tannayogera. Baby. He is my son. Era abeera baby. Bannange. Eva tubeere wamu. Zomu husband. Yeah. Wala wala mu husband wala no mulisani. Yadde tolirya. Katufune Mikie ayogereko atulage awulira atya kubanga bamuwadde abawagizibo. Bamuwadde chance okuwangula ettaka okuva mu Century Property Real Estate Uganda Limited. Bana ensanyuso balaba guno mulundi mulala naye era nga nsuubira tugenda kweraba nnyo wefudde ekizibu nsonga show yange kimanyi Allah alabika amaanyi alaze mangi naye leero ate kinsusseeko Century Properties first of all nkola nabo kyekisookera ddala ndowooza ekyebitiibwa tujja kyogerako mu maaso eyo naye ekyokubiri babadde basponsa ba show yange nga bampeera ddala akasente. Wow. Naye ate leero we bampise wano ne baŋŋamba bagenda kugaba ettaka ku show yange kinkubye walamukko lwansonga show yange eyo ndowooza nnyo era nkiddamu ogwokubiri nalowooza nnyo kukyusa obulamu bw'abavubuka naye senga nakazadde w'eggwanga avaayo kubanze maama ye yankuza maama wange mulabira ddala ng'ali mwowinaawo akutte emitwalo 2 asasudde show Century Property nge muwadde ettaka kiba kitegeeza kingi ku bulamu bwe naye nga mu byonna neebaza abakulu ba Century Properties mwebale omutima ogwo mwebale kuwagira talenti naye nga kyembasuubiza ettaka eryo lijja ggabwa bulambalamba nga bwe babagambye tebannatugamba ligenda bbaawa kyapa oba ndagaano liri sayidi ki naye ng'ekyokuligaba tekujja bbaamu kusaliriza temugenda bbaamu ki ligenda ggabwa straight liweebwa omuntu anaaba aliwangudde so kyolina okukola keerako nga 10 November ku Theatre La Bonita tubalinze nejja kakadde so engeri gye tuli mu mawulire kati nyongera kubakakasa nti epuloti tutandikira ku $5,000 aga Uganda se promotion okuzaamu abantu essuubi yali puloti ya miliyoni emu ne tugamba tugise mpaka ku $5,000 tuganye omuntu wa wansi okusobola okufuna kuki ttaka engalo zino zolaate zenkanankana waliwo afuna ekingi waliwo afuna ekitonotono n'afiisemberayo ddala yensonga tutegeka emitendera gy'emiwendo nga dda wansi ejja waggulu kubanga esente y'emiliyoni naye $5,000 okufuna puloti yo TikTok City eri ku Masaka Road $8,800 so puloti $5,800 eri futi 25 kwana osobola okuzimamu ennyumba ey'ebisenge ebisulwamu 2 n'eddiiro n'okolako n'ekikomera era wano wetutudde eyo ye sampo yaffe eya puloti ya 25/40 oyo yabadde awaka nambadde mumusaba busabi afune transport ajje ku edikota zaffe Sonde ennyumba yaffe ne ofiisi yaffe erimu ebisenge ebisulwamu 2 eddiiro kuliko ekikomera emanji waliwo toilets wano omuntu asobola okupaakingawo emmotoka tetutuddeewo abaana bo basobola okukola ki okuzannyirawo so kati mubeere bagumu poloti si yakaweewo poloti ya ddala tetugitundira mu kutiya poloti eri futi 25 kwana kibanyampola era tulinawo n'enkola gye tuyita merchant code payment osasula ne bw'otandika n'omutwalo gumu gusobola okuaccumulatinga n'oyira ng'oteekayo mpola okutuusa lwoweza akasenteko aba akakadde ndagaano kyapa ndagaano omusajja yakyogerako ku page 97 yagamba full age nagamba full age means old enough not so young that you are still in school old in the true secondary definition of old enough to desire to be successful in life kwekubeera n'envi ng'oli mwana muto birowoozo bingi I know togatika baki bakyala Young. so mutereeko ku show byonna tugenda bbira surprise yaman Wow. olaba eyo ye baasa yaffe eya Century gye tuwa abantu baffe nga amaze okugula ettaka kakati omuntu agenda okwewanirira ettaka liri n'olwedde tulipresentinze liko ettaka lyo ndikuwadde naye
bwogenda tujja kuyimirira wali ng'ate bw'oyina endagaano bw'oyina ekyapa batugambye tujja bandira kyewali naye Mikie yasigadde agenda obanga amanye ki ekyama kyaffe so ly'ettaka liirino limuweereddwa